Muzeyi Museveni alagidde mu bunnambiro bakwata omusajja bamuzze. Alagidde kooti etule ku ground kwennyini. Alagidde omulamuzi omusanga guteke mu public bwe batira abaana bwennyini eggaba. Ate nalagira mu bunnambiro agambe tayagala gulwewo, which is nti Museveni akooye abatemu. Kubanga agambe bakikole mu bunnambiro. So kansubira nti oba muzeyi amutuwadde simanyi. Naye agambye kooti ekwata omusajja oyo mu bunnambiro emutwale eggaba we yattira abaana. Kooti wennyini etule mu community wennyini. Thank you so much, His Excellency Dr. Museveni. Tukoye man. Ebintu ebisinga okunnuma nakati byenkyebuuza ku Uganda Police. Uganda Police mulikolera ddi ku bannansi? Uganda Police mulikolerako ddi abantu? Mulikolerako ddi abantu? Nebya mukuru Christopher Okero. Ekiri kunsanyisa mu bintu bino byonna. Abantu abamutundako bagamba nedda erinnya ly'Okero nedda nti nedda abange. Simanyi naye nga byebyo ebigenda mu maaso era nga olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti naye nga mukalubitiya. Ate ekintu ekirala kisinza okunyiza abantu nti lwaki bamulese n'ayambala n'engatto. Naye kye nategeddeko nti omuntu ono mbu mulwadde wa sickle cells ate era nga ndowooza byebimu ku ebyo maybe n'ekirala oba bamuwadde favor nti wakuba muva Bulaaya awo simanyi. Kamutwaleyoko olabe ku katambi nga yenna relaxed. Ono babadde bamuleeta mu kkooti naye mu butuufu omulaba yenna tali bulungi. Omuntu oyo tali bulungi. Embeera mwali ndabyeko abamu nga bagamba nti nedda omuntu oyo yeetaaga bamutwale oba mu rehab. Ate ekigambibwa ku mawulire agatambula mbu luli abazadde be bamubba bubba ziti butabika okumusindika ebweru. Ndowooza yali tanatereera bulungi ne bamubbayo mbu. Ate ku musango guli gwe yazza okutta step brother tebamusiba. Era mwalabye maama ng'alajjana. Ndowooza taata yagamba munnange bonna baana bange okola otya tubaleke. So ndabye poliisi nayo ng'egamba nti genda kubanga ekitunulamu naye nga kamutwaleko olabe ng'ali mu kkooti abadde relaxed nnyo nga ebifaananyi bwe bakuba nga wakyusa bw'ati mwagala ebifaananyi ne wano kubawo kwegamba ng'akulaga nti tatiddeemu. Tubadde tukyali ku bino jjukira ono omutemu yatusuubiza n'agamba nti nze ne munanzita abalala bakyajja. Munnange tubadde tukyali awo amawulire ne gajja nti ate balumbye essomero eddala simanyi apaaki era nga naye omubukuba ebijambiya batemyatemya abaana.
Breaking news mu mawulire ge tulinawo abatemu abalala bakutte amajambiya ne balumba essomero lye bayita Apax Seed Secondary School erisangibwa mu district y'Erira ne batematema abayizi. Abantu abatamanyikiddwa bakutte amajambiya ne balumba essomero lye bayita Apax Seed Secondary School erisangibwa mu district y'Erira ne batematema abayizi. Bayingidde ddoomu z'abayizi ne batematema bali. Bannange mujjukire ono omutemu yatema abaana wano Eggaba yabagamba nti nze niwe munanzita. Abala bangi bakyajja. Nemmwe Uganda tulagawa kye kigenda mu maaso mu nsi yaffe eno. Bana Uganda eragawa. Anyway, eno video kutusiddwako banafu abasanyu D-Bags bakabaka bakutona ensawo mu kampani emirirano basuubuza ate nawe sekinomu ku bbeeyi eri powa basangibwa ku Top City Plaza edduuka liri ED 33 mu basement wansi. Okumanya ebisingawo bakubire ku namba z'essimu zino zolaba waggulu oba visiting account yabwe nyetagiza wano wansi olabe ku bye batunda. Esi malungi yadde nakamu. Naye nga tukyatunuulira ensonga ezo zonna nayogedde ku kintu nti ekintu ky'okubanga bamuleese nga njogerako Okero Christopher ng'akyusizza n'engatto ekintu ekyo tekisanyusiza abazadde bagamba nti lwaki bamufevalinga mu buli kimu. Okero agambibwa okutta abaana b'essomero abaana bweddu olunaku olwaleero alabikiddwako mu kkooti e Makindye ng'era aleeteddwa mu bukumyo bw'ekitalo kw'ossa okukyusa engoye sinakindi n'engato ekitasanyusiza bamama b'abaana baafa n'abantu abalalala. Abantu bagamba nti lwaki bamukuuma nnyo bwe batyo ki kye bayisaawo. N'ekyokubiri mbu lwaki bamukkiriza okyusa engoye kw'ossa n'engatto mbw anaabonerera ddi era n'akitegeera ddi nti ekintu kye yakola si kituufu. Abantu babadde tebaagala kati kumuleeta mu kkooti nti babadde baagala asibwa emyaka 10 bweddu nga tasembererangako yadde n'omulamuzi. Abantu si basanyufu naye maama omwami ono ku musaayi gwe nalaba ng'assa abaana nga ku ngoye ze tekwali yadde n'ettondo ly'omusaayi oba baali babiri ng'omunsi yadduka ne bakwatamu ono. Banange imagine nota abaana ba mulunga tolina nasonga gyowa sente baana ba muntu omu wabula abaana b'effamire ez'enjawulo. Anti Uganda assa abantu tavunaanyibwa naye singa abadde awagira Bobi Wine singa kati azze takyatambula singa awenyera buwenyezi naye omulaba nti mugumu buzibu tanakubwa yadde ne ku luyi. Byonna bigenda mu maaso waliwo amawulire agatambudde nti Luyirayita akwatiddwa era nga bagamba waliwo omuntu omulala ate eyamwerimbyemu we yalumbye era bagamba nti ku bigambo ebimu ebimuviiriddeko obuzibu bwe buno bumu ku butambi. Kati kino ekikazi ky'ebimuli kinseseza kitunda bimuli. Oli omusajja atunda fani kyogenda kutunda buckets mmeka ggwe otuuke entebe emu olunaku. Otuuke entebe emu olunaku mboyonja mwekwatirako beach you selling flowers. Mitwalo 10 mitwalo 3 oli atunda entebe emu miliyoni 4 wana atunda entebe 6 mbu rent watakuleme katulabesa ekikazi sebo mpulidde obusungu simanya bulisi petozi bikazi mulowooza bulungi gwe kunsambye kati eddala lye bamutaddeko whether mirembe yamuteekako bati yamuteeka kutoliriiko togenda mutuuka. You understand? Otunda ebimuli 4 olunaku omusiru nsambya atunda entebe 6 miliyoni 4 emu kitundu gw'omugambe nti gwowe ebimuli osobola okusasula wakolera because oyinayo omusajja akulya emabega ye atunda entebe eya miliyoni 4 alemererwe okusasula renti wakolera. Do you guys think sometimes kali wali erikeerezereze nze njalulwana nze njalulwana tuli mpola munnange nze mbawo kubanga nga tutuusaako gona nga wegatambula nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Juzi waneno twafuna amawulire ag'omwana muwala Irene eyatuva ku maaso nga yali muna kibiina kya NUP wabula yawambibwa n'atwalibwa n'atulugunyizibwa n'akubibwa ebiyiso ebyalimu eddagala eryamuviirako okubanga limujja mu bulamu bw'ensi eno. Onavuddeyo n'agamba nti kayogere ku nsonga eno era nti lwaki oluusi abantu bavayo ne baserebratinga nga ku sayidi eri nabo bafiiriddwa. Mwagala ffe tukaabe bwe muba mufiiriddwa ng'abammwe balwadde bulwazi wabula we kituuka kuba ffe nga mubasse mwagala ffe tuseke tusanyuke nti mwebale kuba tuttira. Muganda waffe ono ng'essaawa zino eno z'embuyaga Nakibuuka Irene yannyinyonnyola engeri gye baamutulugunyaamu
n'agamba bwe baabawambira baali babakubanga empiso ze bataamanya zaalimu ki. Bwe baamala okubata n'atandikanga okusesemanga ebintu ebya bbulaaka era abadde ayita mu bulumi obw'ekitalo paka waamaze Mungu n'amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Mwe mwagala ffe abaffe we mubatta tuveeyo tuseke tubeebaze nti bannaye mwebale kutukolera mulimu guno eno, mwebale kumututtira. Naye ate bwe kituuka kuba mmwe nga balwadde bulwazi mwagala tunyolere wamu nammwe kyemuva mulaba nga olwaleero temukyasobola na kuba postinga ku social media, temukyasobola na kubabika nti mwafiiriddwa. Kwa mumanyi ki ekigenda okuddirira? Ki ekigenda okuddirira? Musse abaana ba Buganda. Museveni watandika okutta abaana ba Buganda mu gyenkaaga paka olwaleero. Amakomera mu Uganda gasingamu baana azaalwa ya Buganda, be basingamu. Naye mmwe temubiraba, wabula musobola okulaba ekintu omuntu wavaayo n'ajubireetinga nga nammwe mufiiriddwa. Kuba ffe twali tetumanyi nti nammwe mufiirwa, twali tetumanyi nti nammwe mulwaza. Ffe tubadde tumanyi nti mmwe muba eva ba imoto, you're going to live forever, nti mmwe temugenda kufa. Kyemuva mulaba nti kibanguyiramu nnyo okututta, okututigumbula. Mwagende wa Muwanga Kivumbi ne muttayo abasukka mu 10, Muhoozi n'ovaayo n'ohypinga n'obragginga n'osanyukanga we musse, naye nga gwosse Munnayuganda, gwosse muntu nga ggwe. Naate kyewuunyisa ku baana abattiddwa nga neeyabasse yabadde wa military, wavuddeyo n'olaga nti onyoleddwa nnyo k'oyo eyabasse, ne mutandika okutambuza kistori mbu simanyi yabadde wayaze tezikola, ate mbu nno simanyi yabadde yakava mu America. Mmwe abammwe mwagala tukaabe tugambe may his soul, may her soul rest in peace. Ng'afudde muto, naye nga gwe tukaabira ali mu myaka 67 gw'oyagala tukaabire, naye nga abaffe ab'emyaka 18, 15, 20 mubasse. We muba temubatemyetemye mwatematema ab'e Masaka ku biseera bya Sseggirinya ne wa Muwanga Kivumbi, mwakuba abantu amasasi ne mubatta. Ng'essaawa zino tuyina abaana baffe abali mu makomera abato abaali badde ku ssomero, naye nga mwabateekako ekisango ky'obutujju. Ddala mwagala tubaagale tutya? Mwagala tubaagale tutya? Nze sindika message eno eri mmwe abatutulugunya, ate ddala akabondo k'abavandimu the Bahima dynasty. Wallahi biraitallahi, it may not be today, it may not be now, naye wallahi time ejja kutuuka nga munoonya w'oyinza okuyita weekweke nga tolabawo. Ekyo nkiddamu, wallahi time egenda kutuuka nga munoonya we muyinza okuyita mwekweke nga temulabawo. Kubanga abatutulugunya temukyasobola kuwangala ku duniya myaka giwera 3. I dare you. In fact, temukyasobola kuwangala ku duniya myaka giwera 2 nga okyali stable osobola okweyogerera. Kuba tutulugunya, many of you, you're 60 and above, you're 60 and above, 70 and above. Ensi weenaaba tennaba kuba, Katonda bw'anaaba tannaba kubajjulula, ensi yennyini n'emyaka gigenda kubafunza. Temukyasobola kuwangala myaka giwera 3 ku duniya oba myaka giwera 4 ku duniya. Naye mujjukire obukyayi bwe musizze. Abaganda kino kibabuulira. Maybe Kabila endala zisobola okwerabira, naye ffe tetwerabira. Byonna bye mutukoze, wallahi bazzukulu baffe ne batabani baffe ne bawala baffe bagenda bitambuza paka. Bwe tuba ffe tetusobodde kikola, wallahi wagenda kubeerawo abali kikola, naye mujja kunoonya gye muyita. Bawala bammwe ne bazzukulu bammwe abalibeerawo balinoonya gye bayita nga tebayina we bayita.
balinoonya gye beekweka nga tebalina gye beekweka. Uganda ejja kumala eddemu ebeere free efune omuntu asobola otugatta nga bannayuganda nga bannansi, naye ekyo bwe kinaabeera kituuseewo mwe abatulugunyizza munnayuganda bwe nze n'onzitira omuntu wange n'oyagala nze njubileetinge nsanyuke nti weebale kumunzitira azifu tabadde na makulu mu bulamu, wabula gwe n'ofiirwa owuwo n'oyagala nze nnyolere wamu naawe, ekyo tekikyasoboka. Twasteekawo boundaries. Kyova olaba temwagala kubabika, naye ate nze mbabuulira mujja babika. Naye buli we munaababikanga tujja kuserebuleetinga okufa kwammwe, tujja kuserebuleetinga okufa kw'abaagalwa bammwe, kubanga naffe mututtidde abaffe be mutta temubazzaawo. Ennaku gye mutuyisaamu we shall jubilate ng'abamu bafudde, twenaazeeko ennaku. Bwe mufiirwa nga ffe twenaazaako ennaku, gye munaakoma okututta mwe mufiirwa nga twenaazaako ennaku. Bwe bito we biri. Nakibuuka Irene, may her soul rest in peace. Era I send my condolences to the families. Family ya Nakibuuka, Mukama abagumye. Ffenna ly'ekkubo. Teri atagenda kufa ku dduniya kuno. Wetuli munnange mawulire si malungi. Ani nga twetooloola era nga tutunuulira biki ebitambula wano ngudde Katambi ng'onaagamba nti mutaginge president w'ekibiina kya NUP. Ono alina obubaka bwamu. Ulira bulungi nnyo sharinga video. Sitera basa kusharinga video. Nabasabye mukubire ne president n'esimayo mu kiko mutaginze. Ne bategeeza ba agenti baabwe ebibiina eby'obutujju batandika okuwayalinga ssente nga bazitera ku akaunti ya president. Ne bategeeza ebibiina byabwe by'abasiyazi across the globe bitandika okuwayalinga ssente ku akaunti ya president. Ne batandika okutegeeza ebibiina by'obuyeekera bitandika okuwayalinga ssente ku akaunti za president. Ng'ekigendera kiki? Kulaga nti ssente president z'abadde afuna zibadde ziddukanya terrorist organization, zibadde ziddukanya ebibiina by'abasiyazi, zibadde ziddukanya political instabilities mu Africa saako ne mu Uganda, nga ssente zino era zibadde ziddukanya n'ekibiina kya National Platform ne campaign. Ompulya bulungi nnyo? Ompulya bulungi, bano bonna ba agenti baabwe bali across the globe nga balina ssente, nga Museveni yazibawa ne bannaabwe batandika okuwayalinga ssente ku akaunti za president. One, ssente zino wamala zituuzaako bo bagambe banka ziri zibawe print out eza zibayita babawe print outs eza transaction zonna ezibadde zijja ku akaunti ya president nga balaga ne ssente gye zibadde ziva, international wire money transfer gye zibadde ziva. Kati nga details zino kiri wakiwanuka zaagenda okukozesa ng'obujulizi babuteeke ne mawulire ga Uganda, babuteeke mu international community, international court of justice, babuteeke buli wamu bwonna obulaga nti Kyagulanyi abadde afuna ssente okuva mu bibiina by'emmenyi ng'era ne details bazina ku account. Ola bulungi nga ne details bazina ku account zonna. Era ekikolwa kino kiri wakiwanuka Salimu Sale, Museveni, Muhoozi n'ebibiina byonna ebyabatujju byonna bibadde biteeka ssente ku account ya president. So simayo Mr. President kino badde okimanyi, wabula bansabye nkusabe nkugambe with immediate effect wandiikira banka zo zonna ozigambe nti zonna transaction ezikoleddwa ka account yange nga sizirinaako bumanyirivu gye zivudde ne gye ziraze sizivunaanyizibwako. Era instructing era oyo omugambe awandikire ekitongole kya Uganda Financial Regulatory Authority akitegeeze nti zonna transaction ezibadde zikolebwa ku account yo tozimanyiiko kubanga tolina gw'odiringa naye. Otherwise Mr. President bino bye nkugambye olina okwedifininga ng'obudde bukyali. One, kiri wakiwanuka bamaze okuprintinga bank statements ne bank details zonna transfers zonna ezibadde ziva ebweru bibiina bino bazirina, era ne fayiro yawedde bagirina nga bagenda kukozesa ebintu bino ng'obujulizi mu kooti okulumika nga bagenda biteeka mu mawulire gonna mu Uganda ne mu Africa ne mu kooti ez'enjawulo okulaga nti obadde okulaga n'ebinja bye batujju ku destabilizing eggwanga.
kati tugenze maaso ngabazo tuna documents zonna bagenda kubateekako sente zonna enkyafu okuva mu bitundu binne ebyenjawulo ebyensi yonna naye nga bateeka sente zo ku account ba agent ba Museveni be yali recruiting across the globe okuba nti bateekako sente ezo wabula ate ekisinga okusesa sente zino bwe bamala oziteekako ate bobeni ne balagira bank ate zibulokinge account zo olya bulungi nnyo bino babikola after ne before elections ng'omaze okuyitamu era sente nyingi zibatadde ku accounts zo ne ku accounts eza national platform nga zino sente zibataddeko ziba mu designated groups from different areas of the world via state agents kati bwe mbamenyedde ebintu bino wammanga groups 1 sente zigenda okuba nga ziva mu bitongole byabwe ebyaba agent babali across the globe eza LGBT ez'abasiyazi zigenda kujja ekifaananyi kye baateekesawo etteeka ly'abasiyazi bo bajjayo ekifaananyi kiri sente America ziyabayisa mbali bafuna sente z'abasiyazi bagende muna twabagamba Kyagulanyi afuna sente mu basiyazi ne bank statement zizino international wire money transfers zino ziraga nti sente bali bazijja mu basiyazi ekyo nakyo bakiteeke mawulire sente ezibadde ziva mu batujju balage public mawulire nti sente zino zibadde ziva mu kibiina gundi ekyabatujju kino bwekiti ne bank statement zizino babalage sente zibadde ziva mu bayeekera abadde bamuteekako sente ku account nti account zizino details zizino zibadde ziva mu bayeekera sente zino bakole ki babirage kubanga wekomidde ku Legit TV 256 weerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomwa nabyo tovaawo